Majidal presents Emboozi Extra. Every Sunday, we are bringing you the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation from all corners of Gamba. Remember to subscribe and ring the bell to be alerted on our daily updates. Don't miss Gamba Live. Update tusako Emboozi Extra. Leero tuzze n'ekitundu ekyokubiri ekya munnaffe Kenneth Kasule. Temuvaako kabannyonnyole era babuulire buli kimu ekyasigalira ku mboozi eyasooka. Olw'ekirowoozo kye mwavaayo nakyo okutandika agida okulaba nga mutuleeta mutukumekume awamu ffe abava eggomba kibadde kiraakinga era bakulu manyi mu you are using a lot of resources. Katonda akibabalire babajjulizeewo muzima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'akakisa kano ke mumpadde. Manyi mulina programs nnyingi ezimu ku ze neesunga okulaba mu agida butya butuyamba abantu baffe. Enkulaakulana eyinza okusinziira ku biki bye tuwulira bannaffe bayiseemu. Ekyo kimu ku bigendererwa ku Emboozi Extra ku Agida Live. Tuli ku Agida Live nga tukutuusaako Emboozi Extra. Ensibuko y'enkulaakulana tugamba bye bimu ku bigambo bye tuwulira okuva mu bannaffe. Ku Agida Live nga tukutuusaako Emboozi Extra. Ensibuko y'enkulaakulana tugamba bye bimu ku bigambo bye tuwulira okuva mu bannaffe. Kubakulisaayo mu kuwummulamu eno Emboozi Extra ku Agida Live wokka wosanga bino n'ebirala bingi nnyo. Kakano we twakomye twawumuddemu twagenze mu kuwummula ng'era tukyali ne mukadde waffe omukulu Kasule Kenneth. We twakomye luli we tugenda okutandikira. Omukulu Kasule Kenneth, nkuddidde omuwala addira omulenzi. We twakomye twaddeyo otubuulira ku kitongole kye kya World Smile for All through education. Yes, abantu babuweereza message nga babuuza nti ekitongole ekyo kirimu wekka ng'omuntu oba oyina abalala b'okolagana nabo banywanyi bo mu kino. Ekyokulira nti bandyetaaze nnyo okumanya ensibuko yakyo eriwa. Waliwo ebitongole ebizze mwana tubigenza okuwunzika ng'olumu birina n'empisa ez'enjawulo ze tutasobola kwogera wano bezisiga mu baana. Tubuulireko abantu bategeere ku nsonga eyo. Mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege ekibuuzo ekyo. Nkutandika Wide Smiles mu mwaka gwa 2024 natandika nga nze nga pokitimano owange gwenshyalinga n'emikwano gyange baganda bange ne bannyinaze abali beetaaga okusoma. Naye abantu bangi balaba ebintu byenkola ne babyagala naddala mikwano gyange sebo nina emikwano egiwerako wano ne bweru wa Uganda. Naye kinteekeddwa okubeera clear siina muntu yenna mu Uganda wano eyali annyambyeko kuyamba abo bennyamba. Abantu abansanga ondewenga nnyamba nina emikwano mu nsinga Canada, nina emikwano mu nsinga United States, nina emikwano mu nsinga United Kingdom oba Bungereza, nina emikwano mu nsi endala. Nfunye abantu ab'enjawulo abaagadde byenkola ne basalawo okunnyamba. Sitwala abantu bweru
naye era bonna bennyamba mbayambira wano ate nno wattu waliwo n'abo betuyambye naye nga tebalabanga kuba bayamba. Tuli beegendereza nnyo okulaba nga empisa ezaffe tuzikuuma nga zaffe era okulaba nga twabaawo ngeri ndala yonna etukyamya. Sebo nina emikwano. I have friends, for example, in Canada. There is a church called St. John's Church. Eri in Ingaveri, erimu in the Ottawa Valley. Sebo abantu abo batuyambye nnyo. Ottawa Valley kiri mu Canada? Yeah, Ottawa. Tulaba yandetaaze okumanya abantu abo boyogerako n'ensi gye bali. Atulaba ku Agda Live yandetaaze okukimanya obulungi. Sebo, yes, abantu abo mu church ya Anglican gye bayita St. John's Church mu Canada in the Ottawa Valley, the parish of the Valley, batuyambye nnyo. Era banyambira emyaka mingi kusukka mu myaka 13 nga ndi wamu nabo. Nina family mu nsi ya Canada. My parents, Dave and Carol, they've been very supportive. Reverend Susan Clifford, Reverend Caroline Langford, nina mu Ascensions Church still mu Canada. Abantu abo batuyambye mu St. Timothy mu kibuga Toronto batuyambye. Abamu ku bano mukulu wange muganda wange nabafuna bansomesa, baali basomesa bange. Abamu connections zino baali basomesa bange mu kusoma kwange okwenjawulo naddala ku university level. So ne bayagala nnyo bye baalaba nga nkola. Bamu bansomeseza wano Uganda. Bwe baalaba ebyo byenkola ne basalawo bampagire. Nina emikwano eginnyambye ennyo mu America. Waliwo Grace Lutheran Church. It has been very, very supportive for many years. Baweredde abaana 10. Era oyo gwe tuba tukutteko engalo magezi go gakweyimiririra. Tulina abaana bagenze ku masters degrees nga tubaweeredde kuva mu P6 kuva mu S1. So abakulu abo banyambye ebungereza mu churches like church now omukulu Professor David Clark atuyambidde. Olwaleero alina omwana gwatwala ku law yatudde e Kasaka senior secondary school. Era nabadde jjo nga mpaliza baliro obukadde 20 plus mwana ayagala kukola law. Ono yali law professor mu Boston mu Bristol University. So abantu abo batuyambye nnyo. Nina omwakyala gwe bayita Diane ne mwami we Mark, Fish Ponds churches batuyambye nnyo. St. Mary's batuyambye nnyo. Abantu abo bonna neki kye nazuula nti okukolagana obulungi n'abantu n'okubeera omwerufu, obwerufu obutali bwa bigambo naye obwerufu obw'ebikolwa, otambula olugendo luwanvu n'abakuyamba. Okay. Yes. Oyogedde ekigambo ne kinzijukiza. Omanyi kati wano tuli omu ku omu. Yes, sir. Waliwo ekintu kye bakwogerako ate bwe oyogedde n'endabira ddala nga ojja gy'olaga nti gwe bw'oba oyamba abantu obakugira nnyo. Tibolabayo omulala atandise ate okutambula nti obeekengera nnyo kuyisa kyova olaba tobatwala na bweru. Ekintu ekyo kituufu? Nedda ssebo, nkakasa nga nina okwagaliza eri omuntu yenna gwe mba nsobodde okuyamba. Nze ndi ku masters level era ngezaako okwencouraginga abaana bano nti oba olina omukisa wandibadde ogenda ku masters level. Bwe mbanga nkyakuyamba nga nina omukisa okusobola okuyamba, omukisa bwe gubaawo gukwate gunyweze, genda nagwo mu maaso. Era yes, ntangira abantu bonna bennyamba okubanga tebalabankana. Kubanga bw'okwasaganya ebintu bingi omulundi gumu oyinza okulemererwa okubaako nekyotuusa. Katugambe bw'oba obabuulirira bamanye ekyokukola, bo bakitwalamu ate nga abakugira okukuleka ndowooza. Yes, sebo, oba oli awo. Nze sebo mpeza emyaka 40 bweddu. Naye ku nsi kuno nina abaana bangi. Abo bonna my sisters and brothers. Naye ku nsi biologically nina omwana omu. Alina emyaka 7. I love my son John Smith Kasule and my dear wife Sebo. I found a woman with a great capacity to love, Sylvia Najuma. I love my wife.
very much. Naye lwaki ssebo nagezaako okulaba nga nina ebiruubirirwa byenjagala okutuukako. Konze kanjira nnindako okuwa okulabankana n'ebirala. Kakati nga tetunnavaawo kubanga njagala tutanduleko ku bigere kubanga awo twagala kuvaawo naye nga tetunnavaawo bubaka ki bw'oyinza okuwa abaana abali eyo bangi nnyo ate nga tosobola kubamalayo bonna ng'obayamba kubanga abaana bwenga tuteka estade nga yaggomba abaana bannya beetaaga okuyamba otasobola kumalayo bubaka ki bw'oyinza okuwa abaana abasanga okusomoozebwa mu kusoma naddala mu byensimbi? Obubaka ssebo bwe nsobola okuwa abannaggomba abaana abasoma ab'eggomba nti tova ku mulamwa, keep trying, sigala ku lugendo, however much troubling it is, naye sigala nga ofuba. Omukisa gugenda kukusanga ku luguudo ng'otambula n'emmotoka eneekutwalako tejja kukusanga ng'otudde naye bw'eneekusanga ku luguudo ng'otambula ejja kwanguyira okukutwalako. So mbasaba era mbakubiriza nti bafube nga bwe basobola nga batambula mpola mpola ate tukole ekyo kye tusobola. Bw'oba tosobola kugenda Buddo genda Mpenja Secondary School. Nze nasomera mu byalo nasomera mu byalo nisebo mbadde sinaba kukutegeeza eno mu university bwe nzize mu Kampala ne amasomo agenfunye ssebo sisembangako ndi omu ku 10 abakulembera. Kati ate ekyolooza tekigenze kakasa era kye baatugamba nti gwe okuva mu buto obwo ng'akati tekakuva mu nsawo nti kati ke kakuyambye nti akati ke kanyambye. Babyogeranga okuva nga tuli bato nga bagamba nti abaana abamu baba n'obuti bwe bubayamba okukola obulungi. Kale nno naawe baatugambanga era nti wabanga n'akati kange. Kituufu kati akati tekalina makulu naye okusooka mu byonna okwagala kyokola n'okukiwa obudde okusoosowaza ekyo ky'oyagala kyekisinga obukulu. Nze bwe nabeeranga ate nze nali wa mizannyo naye bwe obukulu mwandabanga mu ggoolo nze nga mbeera ne kasamale kange wano omupiira bwe nambanga ogusimulanga eri ne gugenda eri nze nga wano nga nkajjayo. Nali nina kyenjagala era ekyo kyenabeeranko era mbakubiza bonna nti akati kano n'obwoya bwa namunye tebujja kubayamba. N'obwoya bwa namunye bukola mbubula nabo babwogeranga bateeka akoya ka namunye mu kitabo obwo tebukola era okwekasa Mukama kikulu nnyo. Emizannyo gyogeddeko era ogambye wayagalanga nnyo omupiira. Baatugambye era nti mu mupiira omwo mbu wamenyekeramu n'okugulu. Omuntu eyakumenya okyamumanyi naye era bw'omusanga omuwuliramu emirembe yakumenya okugulu oba owamukyawa obulamu bwo bwonna. Omanyi ffe bannabyamizannyo the sports persons ogwo gubeera muzannyo and accident zisobola okuba kituufu namenyeka okugulu kuno okwaddyo nolwokuba toyinza nakukimanya olwaliro nayunga bulungi nali ngenda nakukola bibuuzo bya siniya ey'okuna kapa ogulu omusajja nakumenya omusajja komanyi nti abalala bakitwala bulala sandyagadde kumwogera mannya ge naye ng'ava Kisubi ku kyalo Kisubi olwo twali ttiimu y'essomero tugenda ku district tuli mu kwegeza mbaleeta ttiimu ez'amaanyi ettiimu waliwo ttiimu yali eva Kisubi eyo nga y'amaanyi ya kyalo eri mu kwegezaamu naffe ttiimu y'Empenja Secondary School. Omusajja yajja n'agenda defense yonna n'agisalako defense wamala okugisalako nensigala nenkanga omusajja ng'ajja nenkanga omusajja ng'ajja omusajja n'agenda aleeta n'engugwamu bwe nagugwamu kati musajja yali ambuuka ate bw'abuuka maze okugwa dayivu ngukubye guzeyo nankani yalinnya kuggulu kapa nekukutuka ngenda okugira ti nzemu okuyaayaana omupiira kwa nali sigunywezezza ng'ate ŋŋenda ngenda okugira nankani abasajja basooka bagenda okujjugula okugulu nagwa bwenti okukwata bwenti nga kino kigize bwe kiti. So by the way naye nga those accidents happens and that's the love with the sport. So katugambe wamusonyiwa omutima gwo gwamusonyera mwagala nnyo. Yes. Okay. Ekitundu ekyo ekikwatagana ku by'okusoma ekikwatagana ku kitongole kyo twagala kukiwunzikira. Bassebo ne bannyabo mukkirize tugenda kubanga tuwummulamu ku kitundu ekiddako tugenda kulaba obulamu bwe
obulamu obw'omaka obulamu obw'obufumbo abisanza atya mpozi n'ensi y'emirimu nga bwe tugirabye bwe tugenda okwongera okukyetegereza mwebale nnyo mwebale ddala abali ku Agda Live eno Agda Live tuli ku Ebuuzibidde Extra nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa one of the best MCs in Eastern Central Africa kale katukomewo Nze Narongo Isabel. Amanya gange nze Hero Albert. Abantu singa gumanyi ng'omubaka w'abantu. Omuvubuka wa Kavaro. Amanya n'eddoboozi Kalisa Dennis. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa one of the best MCs in Eastern Central Africa. Ndi mwana w'eggomba. Nsisinkanyeko aba Agda wano. Mubeere ku Agda. Abakoze omulimu omulungi ennyo okukunga abavubuka b'eggomba ku by'enkulaakulana n'ebyokukwatirizaganya awamu. Nkubiriza bonna bannagomba banange tubeere bumu ate kirungi twafunye eddoboozi erya Agda nebaza nnyo Daddy Conrad mwami Philip nebaza ne mwami Senkubuge emirimu gye mukola mu butuufu mugenze musokoola buli munnagomba yenna era okwegatta ge maanyi tukolere wamu mu nsonga zino leero kiri wagundi luli kiri wagundi mwena makuriza mwere ku Agda Live. Subscribe to Agda Live every time, every day, every night. Mbeera ku Agda Live buli kadde tovaako subscribinga kwata mu kide buli kimu ekigera maaso ku Agda Live ojja kuba okifuna mbagala nnyo mubeere bulungi kamajjukidde gomba yewe Ebuuzibidde Extra ku Agda Live kwokka nga bulijjo tukomyewo nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa one of the best MCs in Eastern Central Africa tuli technical team nammwe mbagala nnyo bane mwebale nnyo mulimu gwe mukola omukulu Patrick Kole omukulu Emma ate producer wange omukulu Kazibwe Philip mwebale nnyo byonna bye mukola we twakomye twade tumaliriza obulamu bw'okusoma kwa muganda waffe Kasule Kenneth era kakati tugenda kutunulira ate obulamu bwe mu bufumbo kwa buli omu okimanyi olumala okusoma ekiddako kyekyo kukola na kufuna maka twagala tulabe obulamu bwe butambudde butya mu nsi y'emirimu ate ne mu nsi ey'obufumbo kale muganda Kasule Kenneth we twakomye otegeezezza byonna kati twagala okuyingira mu kitundu kino ekiddira ekisembayo twagala kulaba osanze otya ensi y'emirimu Sebo okusinga okola mirimu ki Sebo mukadde wange mpa nnyo charity Wide Smiles for All Through Education obudde kubanga yo njagala nnyo and eyo njiyita responsibility Sebo ndi mulimi okuva eggomba am a crop farmer nima kasooli nima ebijanjaalo nima muwogo Sebo nina n'abantu abalala benkolera emirimu emirala emitala wa Uganda naye nga njikola nga ndi wano nina relationships with some schools nina abaana mu universities ez'enjawulo bennyambako nga bakola research nkolaganyeko ne Duke University mu North Carolina nkolaganyeko ne University of Winnipeg also nali ngenzeeko ku Manitoba University mulimu na individuals abaana bemmanyi oba families zaabwe nga bali mitala w'amayanja naye nga bammanyi nti ndi wano nga bajja wano okukola oba internships so sometimes nkola emirimu egifaana bwetyo nkola such relationships okay mu nsi y'emirimu awo wekiri mu nsi y'emirimu abwentenyumidde okujjako era Sebo nkola ne Diocese ya Central Uganda Diocese Kasaka Gomba the Anglican the planning and the development officer for Central Uganda Diocese yes wali Bishop Michael Lubowa ye mukama wange Bishop Michael Lubowa Sebo tukola fenna mu office nga planning and development officer nenga nchikola okuyamba diocese yange Sebo ndi mukozi wannakiyewa mu Central Uganda Diocese kati okusinza ku mirimu gyonnyonnyodde gyonna giri ku mutendera gwa bwannakiyewa kakati ng'oggyeko okulima
okulima kwokka kwegakweweesigamyeko okufunamu kuba ebisigadde byonna mpulira nyamba wano nyamba wali sente Buganda nkola ku mulimu mutendera gwa nakyewa gwe Katonda yakuteeka okukolera bwereere era bw'oba okolera bwereere lwaki olinga bw'oli Ssebo nkola emirimu mingi nga nakyewa naye waliwo n'abansiima. I have what I call wind blow income. Ate nga ssebo ninawo ne bu investments obutonotono. Wind blow income banka. Wind blow income ssebo si banka naye nnyinza okuba nga ndi awo olina ntegeka nti musajja gwo okoze emirimu $1,000 kya kiikyo gendo temese wafu y'ennyama essebo. So emirimu egyo bwentyo bwenjikola naye nga ssebo ninawo some small investments. Njagala nnyo ebintu ebyokwekulaakulanya. Ndi member mu Royal Trust Investment Club. Nkyo kiddemu bulungi awo tuliriza era tulaba Aida live ayagala okumanya ensonga eyo. Ndi member mu Royal Trust Investment Club. Ssebo era nga omuntu nange ssebo njagala nnyo nettanira nnyo ebintu eby'abantu abamu bye bakola. Waliwo abantu wano benneegomba kati abamu bagenzi ng'omugenzi yaliko minisita mpulira nti mu gavumenti zonna ezibadde wano omugenzi Mayanja Nkanji naye noonya ebizimbe bye mu Kampala wano sibiraba naye mpulira nti abadde minisita ebbanga lyonna wa byansimbi naye ngenda okukyoneza abantu abamu balina businesses naye nga tebasasula n'abakozi naye basikolera si basasulawo. Ssebo ndi muntu ayagala ennyo okuinvestinga okugula shareholding. Okay. Ssebo kasente kabeerayo ne kasente kava kalungi kubanga abakozi ne beekalakaasa tomanya. Okay. Ssebo nkola bu investments obutono ng'obwo era mbwagala nnyo. Ssebo. Okay. Ensi y'emirimu tugirabye. Twagala kati tuli one on one. Njagala twogeremu ku nsi eya relationship. Relationship gy'olimu owulira ogyenyumirizaamu yeeyo ekumala oba owulira nga toli mumativu ne relationship gy'olimu. Ssebo relationship gyendimu the love relationship gyendimu ne mukyala wange nafuna mukyala wange ng'ali ku university. Ndowooza kankyogedde nti omukwano gw'olimu. Omukwano gwendimu nafuna mukyala wange nga ali mu mwaka gwe ogwokubiri ku university. Mukyala wange yasoma IT. Mpuliranga, that's why I say God gave me a wife with a great capacity to love. Mpuliranga mwenyumirizaamu era nga sina kyenjula. Yes sir. Abantu nga mmwe abasomyeko abalabye ku mbaawo eziwera batugamba nti temulina laavu era temumanyi kuwa bakyala bammwe budde bumala kivula nti olumu n'obufumbo bwammwe tebutebenkera bulungi. Ekituufu ekintu ekyo kyogerako ki? Ssebo nsuubira kituufu abantu abamu tebalina budde naye bw'obanga olina okwagala mu mutima oteekeddwa okubeera n'obudde obubwo ne famire yo. Era ssebo nze nzaalibwa mu famire ya Livingstone Mukasa naye natandika famire yange yange ne Najjuma Silivia n'omwana omu kati gwe tulina John Smith Kasule mwana waffe asoma mu primary 1 at Grand Maria. Okulyamuko kati ni ekimuli ogenze n'ogamba nti omukyala we Najjuma mpulira linnya lya mu Buganda wano ate baali batugamba nti gwe wava ku bawala b'e Uganda nti gwolinda muzungu nti Katonda lali kuwa omuzungu gw'oli wasa. Nedda ssebo. Ssebo omukyalo wange yeddira Lugavi ye Najjuma era abazungu mbalabye mbadde nabo era manyi ne relationships zaabwe naye ssebo nayagala nnyo okufuna omuntu owewaffe era ye Najjuma Silivia. Kakati wamufuna tukitegeere wamufuna mu nkola eno y'akawundo kakubye eddirisa omanye abavubuka bagyagala nnyo kubanga ejooga era ennaku zino baleese ya scientific basanyuka nnyo kubanga ebayamba okukekkereza. Wamufuna mu mbeera bwetyo yakawundo kakubye eddirisa wamufuna ne mugenda bakadde be ne bakulaba ne babagatta empeta ne mugiteekako oba
ebyo byonna tewali mutendera gwe wali otuuseemu? Mukadde wange waliwo omutendera ogusembayo ogwo tetunaba gutuukako naye nga ogw'empeta naye nga emitendera egisooka ssebo twakyala twakyala ne tuva ku kukyala ne tugenda ku kyalo bajja ne twanjulibwa ne twanjulibwa ssebo era tusanyukira abantu bonna abatuwerekerako abantu abatuwerekerako era tuteekeddwa era mangu nnyo empeta tugenda kugisiba kubanga abatuwerekera abantu abatuweesa ekitiibwa mwe mwalina ow'ekitiibwa taata wange omulabirizi Jackson Matovu omuwumuze ssebo bonna ne maama Perusi abakanoni bonna bikola twagenda ne twanjula mukyala wange so era kati tuteekateeka obola twandikikwataganyiza wano mu covid naye abantu ku mulundi guli baali bangi lwaki tubaleka ebbali osanga waliwo enkola enetusobozesa bonna okujja ssebo embaga ejja nkakati okusinziira ku byokoze ne byoteekateeka okukola biraga nti olinawo era ojja kuba bulungi naye ate kiva ku ki okubeera nga olina omwana omu yekka abaana onoobazaala mu bukadde? Ssebo tulina ali mu kkubo tusuubira nti mu mwezi gw'omwenda nga gugwa ku bw'eggukumi nga gutandika tunaafuna omwana ow'okubiri naye ng'era banaatusonyiwa tetujja kuzaala bangi tujja kukoma ku baana Katonda bw'anaaba tubedde nnyo banaaba bana tetulisukka bana ssebo kale ekyo kitegerekese bulungi bassebo ne bannyabo abali ku Agda Live abatufollowinga abatugoberera twagala kubebaza kubanga mulekereza byonna mbeera ku Agda Live ne Webuzibide Extra mukkirize tugenda kuwummulamu ate tukomewo n'ekitundu ekigenda okubanga kyekisembayo tujja kubanga tubategeeza byonna mwebale nnyo mwebali ddala eno ye Webuzibide Extra ku Agda Live. Goma mwena nyongero bajukiza kuli lwasande tugenda beranga ne program yaffe ne Webuzibide Extra mwena bagala kumanya Webuzibide Extra agenda ku YouTube nyega mwaka gamba ko subscribe bomalo kanyiga ku kide buli kye tunaba tutekangayo buli lwasande jja kuba okifuna live tomusubwa musajja wakabaka tebitendwa Rogers omuzale tazaawa ku muzindalo tuberengako ku Agda Live abana begomba live tosubwa ku YouTube twalumbye eddabana bamami mukole likes mukole buli kimbana tupike ekintu bassebo ne bannyabo twagala okubanjulira Webuzibide Extra wano Agda Live. Agda Live buli lwa Sunday essaawa zigenda kubeera nga 2 ezakawungezi tugenda kubanga tulina omugenyi ow'enjawulo nga tumubuuza kibuuzo ku kibuuzo. Agda Live emututuzaako nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa one of the best MCs in Eastern Central Africa kabaka w'omuzindalo nga nze mubuuza nze ntereddewo okumwaniriza ntusaako n'okumwokya ebibuuzo ebiva mu mpuyi ez'enjawulo. Njagala okukubira omulango ogutakungula bannaffe abava magombola ag'enjawulo agakola gomba abantu b'ekyegonza abantu b'empenja abantu b'ekabula soke abantu b'emaddu abantu b'ekyayi ab'ekifampa ngoma nnene na buli wamu tababinzi yonna bassebo ne bannyabo balange mwenna subscribing ku nsonga ya Agda Live ng'etutuusaako Webuzibide Extra buli lwa Sunday. Nyongera okubajjukiza nti ojja kunyumirwa ojja kuyiga ojja kumanya bingi nnyo tujja kuva we tuli tweyongere mu maaso ku lwa Katonda n'eggomba yaffe for God and Agoba ffe tugamba ku Agda abaana b'eggomba Development Association ffe tuvuddeyo okubeera nga ggomba tugisitula tugijjaamu tugitwala awalala Ssaabasajja Kabaka Buganda Katonda amuwangaaze. Alright, njala bakulisayo mu kuwummulako naye era wetukomeddewo katugenda kanyomero kaffe akasembayo aka 1-on-1. Akanyomero kano nkaweereza mugande wange Kole Patrick ku kamera saako ne Emma ku kamera ate ne producer wange omukulu KAZIBWE PHILLIP n'abalala bonna bafollowinga Agda Live bannaffe batufollowinga okuva e Cairo Egypt bannaffe bava mu United Arab Emirates mu bitundu ebyenjawulo byonna abava Oman Abu Dhabi Dubai n'ebirala byonna abava mu United States abava mu South Africa n'ensi endala zonna abali nga mu subscribing era nga mu following Agda Live ne Webuzibide Extra mwebale nnyo mwebali eddala. Tukomawo n'akanyomero akasembayo aka 1-on-1. Mukulu Kasule kati njagala amazima gabeerenga mazima. Amina. Era ssebo neewayo okufiira ku mazima. Batugamba nti omwana kyova oba ng'olina omu
omwana oyo mwakozesa artificial insemination omwana siwo. Sebo ekyo si kituufu. Omwana nina omu kituufu ekyo, ate tujja kuzaala n'abalala abataasukke bana, naye omwana sebo ni musajja wa Kabaka. Sebo kati kiva ku kyate n'oba ng'olina omu. Sebo nteekateeka njagala mbateekereteekere sandyagadde mwana wange yenna anaatonya ku nsi kuno ayite mu byange bye nayitamu. Era n'omukyala tobeera naye tomuwa na budde kubanga mbu waaka tewali bajja ne bagamba musima waaka sima si wambwa wa nembuza wa pusi waki nti waaka tewali. Sebo nze nsaza kimu kimu. Kale obanga osaza kimu ekyo tetujja kukiremerako nnyo otukiveeko. Waliwo ekintu ekirala kibakwogerako era nakyogeddeko okuva eri mu ntandikwa njala tukiddemu naawe okiddemu busimbalaala. Oba tugamba okozesa eddogo olina amajini. Olina amajini. Sebo eddogo era abalikozesa mbagamba mbawa amagezi nti beesige Mukama era beekwase Mukama. Ate yeesige Mukama n'amajini ge gonna Katonda yabikola naye tebina makulu. Omuntu yekka gwe bateekeddwa okwesiga ye Mukama. Ogambye byonna Mukama yabikola. Kitegeeza ne bw'abanga abirina newakolagana era ne Mukama byonna bikola wamu olw'obulungi. Mukama ye mutonzi wa buli kintu ku nsi. Ati ng'egyo oyogeddemu obadde nga kakasa nti ddala amajini olina era ogakozesa gegakufudde kikyoli naye ng'obigatta wamu ne Mukama. Amajini Bayibuli netugamba Katonda wa bujja. Kakati ate lwaki ogamba nti byonna bya Mukama? Sebo amajini sigakozesa era sigalina. Nkozesa omu mu bulamu bwange gwe nasembeza Yesu Kristo namwetwalira ng'omulokozi wange. Yes sebo. Okay. Kakati mukulu Kasule weerabawa mu myaka 5 ku 10 okuva leero? Mu myaka 5 ku 10 okuva leero sebo sebo nina ekirowoozo mu Wide Smiles for All Through Education tubadde tuweerera abaana. Tetuyinza kukola masomero gonna naye tulina ndabanga tuteekeddwa okuyamba ennyo okunoonya ensimbi nvujjirire abaana mu masomero amalala. Kitwala ensimbi nnyingi ate nga tuweerera batono. Emyaka 16 gye mmaze nga nnyamba abaana singa nateekawo essomero twandibadde tuyambye enkumu. Sebo mu myaka 5 okuva kati essomero lyotalabanga ogenda okulisanga Eggomba. Eggomba ewaffe. Central Buganda Academy and Career Center ejja mu myaka 5 tujja kubanga eri operational. Njagala ekigambo ekyo bw'obanga okyogera wera mu maaso g'Abannagomba ne Bannayuganda bonna abakulaba bakakasa ensonga ya project eyo gyeyogerako egenda okujja Eggomba. Bakadde bange Bannagomba ne Uganda yonna okutwaliza awamu tulina ekipya, tulina kitwagala okukola nga kyanjawulo. Central Buganda Academy and Career Center lye ligenda okubeera essomero erigenda okuddamu ansa zonna mu byenjigiriza Eggomba. Ntambudde mu mawanga agawera manyi biki ebilakinga mu our education system era abaana betuyambye waliwo bitwandyagadde tubayambe naye tetulina buyinza mu masomero ago. So essomero lino ligenda kubeera a primary and a vocational school 2 in 1. Essomero ery'omulembe mu vocational school muve ku bino abantu byebalira abaana tebaagala genda kusoma bya mikono kuba bamanyi bagenda okutuyanira kulanda. Assebo nina essomero lyenakyalirako mu America mu America mu Arlington baliyita Arlington Career Center. Naye nataaba abaana emmotoka neyingira nga nfu gye basudde ku kkubo neefuluma. I actually came to believe when I visited this school that everything many of our engineering schools zebilakinga bali bayina. Fe abaana abaffe wano basoma asomye electrical installation okuwayalinga amasanyalaze bali basoma kukola battery solar batteries na kukola zi panels. Basoma kukola ebintu ebiringa ebyo. Abaana baffe twagala ab'Eggomba essomero lino
likibakolere. Kyogamba ekyo kye tugenda okufuna eggomba. Ekyo kye tugenda okufuna eggomba inshallah. And I call upon all my friends in Canada. Please, thank you so much. You've been so good to me. In United States, thank you so much for supporting me. Thank you so much for supporting us. And thank you so much for supporting Wide Smiles for All Through Education. And thank you very much for supporting Central Uganda Academy and Career Center. Mukulu Kasule. Ebyo byonna tubiwulidde. Naye kyenjagala kati okuba twagala okutuuka ku ntandikwa y'enkomerero ey'ensonga zino. Nga Agida, kirowoozo ki ky'otuwa? Kirowoozo ky'otuwa? Idea ki gy'otuwa? Oba suggestion? If I'm to say so. Mayina nga akazungu nkogeramukko olumu. Nakulabanga empenya mu secondary school. Sebo, ntwala omukisa guno okwebaza ba founders olw'ekirowoozo kye mwavaayo nakyo okutandika Agida. Okulabanga mutuleeta mutukumekume awamu ffe abava eggomba. Kibadde kiraakinga era bakulu manyimu you are using a lot of resources. Katonda akibabalire. Babajjulizeewo muzima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'akakisa kano ke mumpadde. Manyi mulina programs nnyingi. Ezimu ku ze neesunga okulaba mu Agida. Butya butuyamba abantu baffe. Butya bwe tusobola okweyamba ffeffe nnyini abali mu Agida. Ndoota nga ndaba muleese program nga tulina ekintu kye tukoze nga kigenda okutandika okuyamba ba members tusooke twekwateko. Twesitule olwo nga tujjudde tugende tutandika okuyamba abantu baffe. Sebo ndaba nga development programs ezigenda okutandika naffe ffennyini abali mu Agida. Njagala ndabe ne ku mmotoka nga ya Agida ng'ebinaka bitambulako naye nga ffe twagigula nga Agida service van nga ya Agida nga bamala bajja bulabi ng'etambula beebo. So ebintu ng'ebyo bigenda kutuyamba n'okutusitula n'okweyongera. Katonda waali yajja kutugabira ffeffe nnyini tujja kusobola okuyamba ebintu bino bigende mu maaso. Era mpozi n'akalala kensaba bakulu eyo gye mutambulira ewaffe eggomba ne musanga abantu abali mu bwetaavu ku mikutu gyaffe gino gye mutaddewo Agida Live, these platforms, social media platforms bakulu ze mutaddewo, abantu abo mubaleete ngeti waliyo omwana wuno tumusanze yesaana kulongoosa mutima, asanze yetaaga kulongoosa mutwe, musanze wuno tutandikirewo, tetulinda balala. Omwana ngoye bumuleeta ku mukutu netuga wuno tujja kumunoonyeza obuyambi ffeffe nnyini ate nga ffe tutandikirawo tuyambe ebintu bijja kutumanyisa era bijja kutwagazisa. Naye nga mu byonna bakulu mwebale nnyo ensonga eno nkulu. Ekirowoozo kino gye mwakijja kikulu nnyo, mwebalire ddala. Waliwo akatalekeka oga nti kino sebo mu bitalekeka bingi. Naye nga mu katalekeka sebo nzikiriza ntumine mukyala wange, my one and only Sylvia Najuma. I love you more than words can explain. Katugambe Najuma ali awo akulaba kati njagala otunula awo omugambe ekigambo ekimutanula Najuma. Najuma, you are all and you are the only one I love. I love you from the deepest of my heart, and I cannot explain how much I love you. And my son, we love you so much. You are a blessing to us. Wow. Yes, sir. Kale tweyanze gwebale obudde bw'otuwadde, weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala bassebo ne bannyabo okusooka byonna okwebaza ennyo aba Agida Live ate saako ne programu ya Wizibide Extra. Njagala nnyo okuweereza obubaka obwebaza n'okusiima eri Kole Patrick ali ku kamera, eri muganda wange Emma naye ali ku kamera, ate ne producer wange omukulu KAZIBWE PHILLIP, Sejjombwe Daddy Conrad omubwati. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Eno ye Wizibide Extra ku Agida Live. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa, one of the best MCs in Eastern Central Africa. Nze nkigadde mukyala wange Nakayiza Saala okusemeyo kabadde kakodyo. Ssaabasajja Kabaka Buganda, Katonda amuwangaaze.
Majidal presents. Obuzibidde Extra. Every Sunday, we are bringing you the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation, from all corners of Gamba. Remember to subscribe and ring the bell to be alerted on our daily updates. Don't miss Gamba Live.